Bana DP Kalungu basinkanidde ku hoteli ya Juvena Motel Lukayangu kutola kubiriziddwa Sulaiman Kidandala akulira ebyokulonda kwa DP mu ggwanga lyonna. Kidandala alambise bannakibiina otava ku mulamwa n'ebigendererwa by'obukiiko buno nti balubiriddemu okuzza okuggya ekibiina kya DP kuba obuwagizi kyabulina. Ekisinza otwewuunyisa ku mulundi guno tubadde tutanye kifuna kuvugana ne kubeera kungi nnyo nga bw'okulabye ne mubeeramu n'abantu kumpi okwagala okwegwako mu bulago naye nga kyetwasinza okutunuulira nga tutunuulira ensonga eno nti okwagala kw'ekibiina n'essuubi mu kibiina lyeyongeddeko ensonga lwaki okuvuganya kubadde kwa wagguluko nnyo. Okuvuganya okw'amaanyi kubadde ku kifo kya ssentebe wa DP ow'e Kalungu kivuganyiziddwako mbaka owa Kalungu East Joseph Sewungu ne sipiika wa disitulikiti Rafael Kiseka. Ebivudde mu kuwala obulolo bigenze okuggwa nga Sewungu awagundu bwa ssentebe ate ekyomumyuka nga kiwangudwa Robert Galiwango so nga n'ebifo ebirala bangi boogeredde bana bamafookuule. Waliwo abajjayo oluzungu bakakasa abalonzi nti balukuba budinda nga mu bano baddemu East Basomale atuye nga alaba ekifo ky'obuwagizi bw'ekibiina bakimutwalako. Nze muntu yeka, I'm the only person who can speak, who can read, and who can explain all the message to you by using my radio. Thank you very much. Ate Richard Salitamani yakaza amaaso n'anafu ya kitaawe Anthony Jumba gw'alengezza nti tasobola kukola kibiina mu by'amateeka kuba enkiko zaakyo azesamba n'asigala mu kusogola omwenge. Ono kitange, ono taata wange yennyini. Waddala. Ono taata wange yabadde omuwandiisi w'olukiiko lwa disitulikiti. Yabadde amyuka mwami Kirega ye mwami Nsimbe bw'abanga yali ajja emirundi ebiri mu myaka 5 nga tutudde zijjayo erinnya lyange emirundi ebiri nga disitulikiti etudde nga tuli naye zijjayo erinnya lyange wano akitubuulire basaba mu mpaakalulu mpeereze ekibiina jaga tujje entalo mu kibiina jaga tukolere ekibiina. Wawula gye bikidde nga Jumba akawangudde kyokka mutabani we Sali nawe bekyobumyuka n'abakazi abo banyumisizza okuvuganya kwabwe. Wa sekretary mulina mu diploma akole bubiri byalina nange nsobola okutegeeza. Omubaka Sewungu asiba ne balonde okukulembeze buli omu okutuukiza obuvunaanyizibwa bwe. Kwe kwongera DP mu maaso ekyokubiri kwe kuba nti tujja kugenda mu kulonda tulabe nga tuvuganya ne bannaffe abagenda okujja ku saidi ya gavumenti NRM batwaliko obuyinza. Zendo lito mu kibiina kya DP Masaka zolekedde okufuka na mulanda abakulembeze b'ekibiina kino mu ssaza Bukoto East bwe banjulidde ekiteeso ky'okutula ku bukulembeze bwa DP obwa disitulikiti bagamba nti bw'owangamyako obweŋŋamya. Okulonda kwa Masaka disitulikiti tubadde tusaba kuddwemu tufune obukulembeze obutuufu olw'ensonga obukulembeze obuliwo tebuliwo obutuufu. Bano bawadde akakiiko ka DP akonguti konsaleensale wa sabiiti emubaddemu okulondesa Masaka oba Ssekiki batandike nabo okukola ebyabwe. Tusaba nti tulaba nga okulonda okuliwo okufu tekuliwo mu mateeka kubanga abantu abaali balina okulondebwa ate si beewo bennyini. Bino babituukiddeko mu lukiiko lw'abakulembeze ba DP mu ssaza erya Bukoto East badde lukubizibwa ssentebe wa DP mu kitundu ekyo Dick Lukyamuzi. Omubaka wa Paalamenti w'ekitundu kino Florence Namayanja ategeezza nti enkola gye baagoberera mu kulonda eza ekibiina emabega. Bwe kinaaba tekikoleddwa ffe tetugenda obukulembeze obulowoozeka nti bweteekawo tetubukiririzaamu era tetujja kutambula nabwo era tetuli mabega waabwo. Ssenna buli abaagala ayina ne Jacinta Bwanike bakusekedde guli ino ku Bukedde TV.